kyefaananyirizaako bwe kitona nga kikwata ku mwoyo omutukuvu. Yagambye nti omwoyo omutukuvu maanyi ga Katonda oba Katonda mulamba? Omwoyo omutukuvu maanyi ga Katonda oba Katonda mulamba? Kibuuzo ekyo nno si ye yekka kibuuza. Bangi nzijukira era tulina tuzze tukikoonako mu programs ez'emabega eyo, naye ndooza kivumbi. Ndozeemu ku nsonga lwaki abantu babuuza ekibuuzo ekyo. Kubanga bwe batunuulira omwoyo omutukuvu n'engeri gy'akolamu mu byawandiikibwa, talaga nnyo buyinza. Teyerangirirako nnyo buyinza. You don't see authority so much. Omwoyo omutukuvu alabikanga yeegayirira, ayamba, atugumiikiriza, atulumiriza obulumiriza bwe tugaana n'abivaako. Katonda agenda okukitunuulira nga makirabika ate omwoyo ono ye taliimu buyinza. Eyo nno musumba olabika ogenze nawala. Waliwo omuntu alina perception ng'era ono bw'abuuza nti maanyi. Omanyi omuntu bw'aba n'amaanyi bagakozesa bukozesa. Kituufu. Kati alabanga omuntu ono you use kati awulira nti omwoyo omutukuvu akozesebwa bukozesebwa kyava abuuza maanyi oba naye mu personality yawo nti munafu tayinza kubanga naye tayinza kwetengerera bamukozesa bukozesa. So omwoyo omutukuvu si maanyi bwanyi. Omwoyo omutukuvu is the third person of the Godhead. Mu bufunze Katonda omu mu busatu. Obusatu obwo mwe muli omwoyo omutukuvu. Yensonga lwaki ayogerwako mu Bayibuli wonna ku busatu obwo nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Yandigambye nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'akomaawo. Singa omwoyo omutukuvu gabadde mwanyi bwanyi aga Katonda tewaliwo nsonga yonna ate nga mu linnya lye ekigambo erinnya kitegeeza abadde identified separately. Mu linnya name Father, name Son, name Holy Spirit. Kati bw'osanga ebyawandiikibwa bingi nnyo mu Bayibuli ebyogera bwe bityo. Kati ebyawandiikibwa ebyo tebikoze nsobi. Ebyawandiikibwa biddidde Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu oyo Katonda omu ne babeera benkamunkamu mu byonna. Yensonga lwaki mu kubatiza erinnya lye limu. Mu kutonda Omwoyo Omutukuvu waali. Mu bulokozi Omwoyo Omutukuvu mwali. Ku kiseera eky'enkomerero omwoyo bwa Bayibuli egamba nti yatuteesaako akabonero okutuusa ku kiseera eky'enkomerero. Ate negamba nti Yesu agenda kudda. Ate tulaga Kitaffe okutuula ku ntebe etuwa ekifaanyi ne ku nkomerero y'ensi Omwoyo Omutukuvu owa Katonda waali. Kaakati mu bufunze tugamba tutya? Tugamba nti Omwoyo Omutukuvu ono yeetengeredde si maanyi bwanyi. Ndooza ensonga lwaki era tunne mu gundi mu nzikiriza sorry fundamental beliefs tumwinako nga yeetengeredde tebamugattika mu banne. Omwoyo Omutukuvu tagattikibwa ku Kitaffe oba ku Mwana. Omwoyo Omutukuvu yeetengeredde. Ekyo tukiyita the person of the Holy Spirit. Nti yeetengeredde. Lwaki yeetengeredde ku bino wammanga? Obadde okimanyi nti Omwoyo Omutukuvu he possesses intellect, will and emotions. Era nga bagamba Kitaffe n'ayogera oba Omwana n'abeera bw'ali n'Omwoyo Omutukuvu bw'ali. Gamba Omwoyo Omutukuvu ayogera. Si maanyi bwanyi Katonda gakozesa. He spoke. Bikulaawo bikolwa 8 olwabiri paka olwasatu. Omwoyo Omutukuvu bikola 8 olwabiri paka olwasatu. 8 29 paka 3 agamba atya? Agamba bw'ati 29 tugambye nti
omwoyo n'agamba Filipo nti sembera weegatte naye weegatte n'eggaali eryo n'adduka na Filipo n'amuwulira ng'asoma nnabbi Isaaya n'agamba nti obitegedde by'osoma omwoyo akoze omwoyo yayogedde n'ayogera nani ng'ayogera ne Filipo agomanyi bwanyi simanyi omwoyo omutukuvu n'ayogera ne Filipo n'ogamba nti agomanyi amanyi googera ekirala kyenjagala okwogerako tusobola okwonoona gy'ali bikolwa 5:3 agamba atya agamba bw'ati naye Petero n'agamba nti Ananiya Setaani akujjuliza ki omutima ogw'okulimba omwoyo omutukuvu ogw'okulimba omwoyo omutukuvu agakyali maanyi amaanyi bagalimba tebagalimba omwoyo omutukuvu ayigiriza n'awa n'amagezi eri ekkanisa bikula Yokaana essuula ey'14 Yokaana enjiri essuula ey'14 16 14 ne 17 naye ndisaba kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe 17 omwoyo w'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe oyo mwoyo kakati ekisooka atugambye nti omwoyo yayogera amaanyi googera tegoogera ekyokubiri n'atugamba nti omwoyo Yesu yamuleka alabirire ekkanisa alibawo omubeezi najja n'abeera gye muli najja n'atuula nammwe najja n'atambula nammwe najja n'akola emirimu egy'enjawulo amaanyi obwanyi aga Katonda tegakola ebyo tegalabirira kkanisa na kugiinstructinga this is a person amuyise na mubeezi omulala kitegeeza wenvudde wajjawo omulala si maanyi bwanyi is a person kati kwetoza kanti omwoyo mutukuvu maanyi omubeezi omulala kitegeeza nti Yesu Kristo ekitundu kyakikoze eky'obulokozi bwaffe yazaalibwa mu mubiri nga pulaani ya Katonda bwe yali ne yeetikka ebibi byaffe byonna n'asasula omutango gw'okwonoona kwaffe kakati y'omulimu agumaze kati kaagumaze kati ate Katonda omwoyo omutukuvu kati ate alina okujja addire omulimu Yesu gwakoze gutuukirire mu bulamu bwa Morini kati avaganze bwe ŋŋenda ate onajja bwe sivaawo ate mufiirwa abayigiriza balowooza nti bamwetaaga nnyo mu mubiri Yesu nabaga nti Katonda yawa ekirabo ne kijja mu Yesu Kristo kati nkifuna ntya omwoyo okukituuza mu nze yaddira ekyo Yesu kye yakola n'akifuula ekyamakulu mu bulamu bwa Ssebaggala without the Holy Spirit tetusobola kutegeera Yesu kye yakola kubanga yakwata ku bulamu bwaffe kubanga Musumba singa kyali bwe kitakubale Yesu yandibadde yafa bufi singa Yesu yafa bufi n'agenda kubanga tetwanditegedde makulu ga kufa kwe awatali mwoyo tewali muntu yenna yandifunye conviction yandikwatiddwako musaalaba gwa Yesu awatali mwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu yagaziya ekifaananyi kya Yesu gy'oli yakoona ku kibi n'obunafu n'akusongera ku kiddukiro kati ebyo amaanyi obwanyi tegabikola ekyo kitegeeza n'omuntu alina intellect ategeera it's not only force nga Katonda bwe yaleetanga amaanyi ne gaasa enjazi nga bwe yaleetanga amaanyi ne gaawula ennyanja ago maanyi ga Katonda agatategeera agatayogera agatanyumya agatayinza kukolagana na Musa naye bw'oŋŋamba nti alibayigiriza alibasomesa alibajjukiza abakaabirira alajana mubeezi ayogera gonoga nti agomanyi no it's not only power this is a person ye person owokusatu ekirala omwoyo omutukuvu ono obadde omanyi nti anakuwala anakuwala ibikulako mu Befeso 4 Lwasatu paka ku Lwasatu mu olumu Befeso 4 Lwasatu agamba atya
Lwasatu agambye nti so temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu owa Katonda kubanga eyabateesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Ne bw'okomawo temunakuwazanga muki Omwoyo Mutukuvu amaanyi ganakuwala. He's a lie then. Amaanyi gakola amaanyi ne ganakuwala amaanyi ne googera amaanyi ne ganakuwala amaanyi ne gabuulirira. Bweba singa gali maanyi olaba empewo bwejja empewo ne weeba egenda kuba kizibu oba kirungi yo tebikikwatako. Empewo yinza okwogera oba egenda kusiikuula muti kugusimulayo oba gumaze emyaka emeka tebigukwatako yejjawo g'amaanyi gajja bujja kujjawo. Yes webale ngere bwe tugalaba mu ndagaano enkadde ettaka ne lyasama kati ago maanyi ga Katonda. God's power is at work. Ettaka ne lyasama ennyanja nenegira neyawukanamu kati ago maanyi ga Katonda tegoogera teganyumya tegategeera go gazze kukola Katonda kyayogedde naye Omwoyo Omutukuvu atuula ne Morini nagamba naye wano tukoze tutya byosoma ebiri awo bwe tulaba nti Katonda alina kyayogera naawe akutoyinza gamba nti amaanyi tegateesa amaanyi bye tegabikola tegaba na intellect tegaba na kutegeera gwate agambye n'okuwona kuwala nakuwala amaanyi ganakuwala. Kakati abantu abaliri bakimanyi Omwoyo Omutukuvu ekyewuunyisa kiri kimu si kukoma bukomi nti attributes eziraga is a person but also alina attributes eziraga Katonda nti Katonda. Lwaki okimanyi nti Omwoyo Omutukuvu ali all knowing omniscient. Bali noonyirwa nowandiise Bakolinso ekisooka 2:9 ekisooka 2:9 agamba atya 2:10 naye ffe Katonda yatubikkulira kuba Omwoyo kubanga Omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeerekeka ebya Katonda n'ebitategeerekeka kubanga Omwoyo anoonya byonna. The Spirit searcheth all things even those that cannot be understood by human beings in the realms of heaven. Okumanya Omwoyo Omutukuvu alina okutegeera n'ebyo ebya Katonda ffe bye tutayinza yadde okufumiitirizaako byonna abimanyi. Kati otali omniscient kale ago gakyali maanyi ago agakyali maanyi ago kale kankuwa ekirala obadde okimanyi nti Omwoyo Omutukuvu ali all present. Zabuli 13:9 Zabuli 13:9 olw'omusanvu agamba atya somaawo 13:9 olw'omusanvu agamba atya n'agenda wa okuva eri Omwoyo oba naddukira wa amaaso go genda maaso olw'omunaana otyo bwe nnalinnya mu ggulu nga gy'oli genda maaso bwe nnaayala obuliri bwange mu magombe nga naye akola laba nga gy'oli ne bw'okomaawo mbyekwekawo eri Omwoyo wa Katonda. That's the Holy Spirit. I cannot hide. Ne bwe nnaayambuka mu ggulu he's there. Ne bwe nnako emagombe he's there. He's omnipresent. No one can hide away from the Holy Spirit. Kati osi Katonda agakyali maanyi bwanyi amaanyi osobola ogeewo agogewoma oyinza n'okuteekawo tsunami ajja n'odduka agamaanyi ogewoma bulungi nnyo n'ogawona bulungi nnyo n'ogasimatuka naye Omwoyo Omutukuvu agambye ali omnipresent. Ekirala ali etaano. Bibulaniya 9:14 tumaliriza ali etaano. Omwoyo Omutukuvu ali etaano. Bibulaniya 9:14 agamba bw'ati soma 9:14 agambye atya 14 agamba nti omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'Omwoyo ataggwaawo. Omusaayi gwa Kristo
eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu. Omusaayi gwani? Ogwa Kristo. Ekyo kimu. Omusaayi gwa Kristo. Omwoyo omutukuvu atakola yeewaayo yekka olw'omwoyo. Kristo olw'omwoyo omutukuvu atakola ki? Ataggwaawo. Yekomaawo. Ekigambo ky'Oluzungu kiri eternal spirit. The Holy Spirit is eternal. Taggwaawo. Taliiko ntandikwa, taliiko nkomerero. Kati omuntu ataggwaawo, omuntu ali mu buli kifo, omuntu amanyi buli kimu, omwagaza ki? Singa nkugamba ebigambo ebyo mba ndescribinga ki? Something all powerful, something all knowing, something all present, and something eternal. Who is he? God. Kati ffe baagala tukole tutya? Tumugyewo tugambe tutya? Amaanyi gakola ebyo? Tegakola. Ekyo kisussa amaanyi bannange. Tegakola. Kati n'owulira ebisembayo okumanya ate omwoyo omutukuvu si maanyi bwanyi. Wadde omanyita n'emirimu gy'akola mu ffe. Waliwo gye wakoonyeeko okwo. Obadde okimanyi nti agaba n'ebirabo n'akuwa obusobozi obw'obuweereza. Befeso 4, somaku mu Befeso 4. Abefeso 4. Olw'ekumi n'olumu paka ku lw'ekumi n'essatu. Olaba omwoyo omutukuvu kyakola ne mu 11. Agamba ati era oyo naawe abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda, n'abayigiriza otyo olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo n'olwokukola ki? Okutuusa lwe tulituuka ffenna bumu obw'okukkiriza obw'okutegeera omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba okuba omuntu omukulu, okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Ne bw'okomaawo kale wedde omwoyo omutukuvu atugabira n'ebirabo. Okuzimbibwa kw'ekkanisa kwonna, okunywezebwa kw'abakristaayo kwonna, okukola kwaffe kwonna okw'obulamu obw'omwoyo, it is a sole responsibility of the Holy Spirit. Agono gayita amaanyi. Someone who manages the affairs of the entire estate of heaven on earth. Ago simanyi bwanyi. Ago simanyi bwanyi oba oyagadde kulimba. Ekirala atuleetera n'okubala ebibala. Atuleetera n'okubala ebibala. Ebyomu Galatiya 5:22. Atuleetera n'okubala ebibala. Tozera somo tumalira awo. Galatiya 5:22 agamba atya? Omwoyo akola ki? 5:22 agambye atya? Agamba nti naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. Ate gaba gaaki? Omala okubeera n'ebyo n'omenyayo n'erimu ekyagamba ng'ebyo byonna obirina ate amateeka gaaki? Ate onaamenyayo n'erimu emanya amateeka gayimu okwogamenya gakwata oyo agamenye. Bw'obeera muvuzi wa mmotoka, bw'oba togamenye tegakuyina. Bw'obeera muvuzi wa mmotoka ng'olina pamiti yo, olina omusolo, emmotoka eri mu mbeera nnungi, osibye omusipi, toli ku ssimu, ate ng'olina ne discipline ku kkubo, wa traffic bwakuyimiriza gano gabana njagazaaki, olina engeri gy'opaakinga kumpi waali tova namu n'ombuuza nti muzeeyi what is the problem? Kubanga eri ggwe amateeka g'ebyenguudo tegalina makulu, galina amakulu nga tolina pamiti. Ekyo kyategeeza tagamba nti amateeka tegalina mugaso, naye kyagamba bw'oba olina byonna bye weetaaga okuba nabyo ero tegagasa. Obadde okimanyi nti wejjuzibwa omwoyo omutukuvu owa Katonda n'akuleetera okubala ebibala eby'omwoyo abakozemu omulimu munene. Kakati abatulaba bakitegeere omwoyo omutukuvu si maanyi bwanyi, omwoyo omutukuvu Katonda. Amaanyi obwanyi tegakola ebyo. It is a lie.
bw'otandika okugamba nti bino byonna byensomye mbadde mbisoma ku maanyi bwanyi, amaanyi ne gaba agategeera buli kimu, amaanyi ne gaba agakola buli kimu, amaanyi ne gaba agali buli wamu, amaanyi ne gaba nga tegaggwaawo, amaanyi ne googera, amaanyi ne galowooza, amaanyi ne gabuulirira, amaanyi ne gawa amagezi. Nedda. Omwoyo omutukuvu Katonda. Era nkubiriza abantu bonna abali eyo basinze Katonda nga bamwebaza kubanga omwoyo omutukuvu akola ekitundu mu ffe nga Katonda olw'okututeekateeka olw'obwakabaka bwe. Kale otukoze bulungi Musumba kubanga bulijjo era manyi nti eri abalabi ababadde nga balowooza bwe batyo ng'oli alowooza nti mwoyo omutukuvu maanyi bwanyi agatuweebwa agamba nti mugende laba mbawadde. Yesu yagamba nti mpeereddwa obuyinza. Oli nalowooza nti obuyinza obwo yabutransferinga in just amaanyi ge ge yakozesa okututuma ne gajja gye tuli naye mwoyo omutukuvu. Kacyovola abasinga bakozesa nnyo nti maanyi toola kati ne batoola nga balowooza nti batoola ku maanyi. Naye tweyanziza otulabulidde bulungi nnyo kubanga kati tutegedde omwoyo omutukuvu kyali. Actually ndowooza otuyambyeko n'okutegeera kubanga luli twalaba Katonda Kitaffe waliwo program gye twannyonnyola Katonda Kitaffe okwagala kwe bwe yateesa n'awaayo omwana Kristo ye bwe yajja n'atambula olutambula lwe twali tulina okutambula olwa Adamu. Ekyo bwe kiri olutaliimu kwonoona. Kati ye atuzeeyo mu kifaananyi kya Adamu omulubereberi. Naye ffe abaagwa mu luwonko tetusobola kusisinkana Kristo watali mwoyo mutukuvu agenda kutuyunga ku ye yakola ebyo okutuukirira. Bw'atabaawo tetuyinza na kumanya tuli boonoonya abaagwa. Kituufu kubanga tetwetaaga n'ekisa. Kyenyinza okulowooza nti kituufu omulala kirabamu obukyamu naye olw'okuba nti omwoyo asobola okwawulira n'akugamba okwogera n'obwongo buno n'abugamba waliwo enjawulo wakati wa kino na kino kati n'olaba nti kino kirungi kino kibi. Otherwise ffenna twandibadde tulowooza nti kyenjogera kyonna kituufu kyenkola kyonna kituufu ne bye nneeyagaliza byonna bituufu naye omwoyo akugamba nedda yawula wano tegeera kino kyesonyiwe. Tweyanza nnyo tweyanze. Gwe mulabe wange kansubire nti naawe ofunye enjawulo eyo. Bw'owuliranga mulinga ofuna okulumirizibwa mu mutima gwo manya nti oyo ye mwoyo omutukuvu ayogera naawe. Bw'ofunanga by'ogamba ky'oyinza okulowooza nti nno ninga ekintu kino oba yali akirabyeko permission Katonda alinga akuwadde vision kugamba ge maanyi g'omwoyo omutukuvu agakolera mu ffe buli kaseera okutubikkulira okutuyigiriza n'okutuyamba okutegeera ebyo eby'obwakatonda. Agulubizibwe Katonda waffe kubanga ddala ayogedde mu programu eno. Asuubire nti olina naawe ky'owetwalidde.